nga bwe tujaguza Christmas njagadde okujjukiza mwenna si bakristu mweka wabula bazadde bannange mwenna bwe tuli mukula nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emijiji gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speedi ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za Fire Lutaaya, naye nga ne bw'aba ayimba anyumya olugero lwa Christmas, Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa, nga ne messages zonna zonna ziyitira mu layini eyo. Naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka, meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo. Okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliriza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliriza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Nengamba Christmas ki abaana gye bayiga. So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu impartinga the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kukyakala bukyakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa gwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 200 eziyise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa. Nane tumakinga sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno Omukama naaba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas ffenna olwaleero olunaku olusinga okuba olw'essanyu, naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Nsabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Omukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole obbata beeyongere ku famire zaabwe. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja.